awagira wuwe wakabina kwe tugenda okubeera. Mbuno yaleeta ate sente z'abanako ozaagaza ki? Abanako abakolebwako ebikolwa nga mulaga anti amaloboozi gammwe mu mwasala okugatuulira. Niwo olibanga bakutunuza ku mudumu wali ku mudumu gwa mmundu. Naye nga wali omu kubanyigiriza Omunnayuganda. Buli omu agenda kusasula nga bwe kyetaagisa. Mute mulina bye mutugamba. Gwe yenalo mukola ekivulu ekyagaza ki sente z'abanako ozaagaza ki nga mu abali mu buyinza. Nga mu ssente muzifuna nga bwe mwetaaga. Nga buli kimu kimwe mukifuna nga bwe mwakibala. Vinka tekijja kusoboka. Ekyo kyo tekijja kusoboka. Ako kaganye gezaako awalala. Ako kaganye gezaako awalala. Ffe twabagamba buli omu ne Uganda tujja kugifundamu. Naye tuba twetaagisa kubanga buli omu awagira wuwe wakabina kwe tugenda okubeera. Mbuno yaleeta ate sente z'abanako ozaagaza ki? Abanako abakolebwako ebikolwa nga mulaga anti amaloboozi gammwe mu mwasala okugatuulira. Ate nga Abannayuganda be babawanise. Wacha wewe. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Era twabagamba ffenna Uganda tujja kugifundamu. Bino bye mwasaamirira mbwe bbawe yo NRM simanyi ono bikoze bitya. Bw'oba weegaddanga n'omutemi w'embizi gwe tekikuggyako kulya mbizi. Era mmwe beebamu. Temugenda kugira mu Bannayuganda mutandika okubeekulusuzaako ng'ate musiba n'ababanyigiriza. Mwe bbanga lyonna ekibatuusiza mu ebifo bye mubaddemu babadde bantu ba wansi. Badde Bannayuganda banyigirizibwa. Nga bagamba katuwagire abaana baffe. Ka obwana bwa ku kyalo obwo ffe ababuyodde katubuwagire. Muje mukomekeredde olw'okuba mumaze okufuna ekyokulya. Ne musala okwegatta n'abanyigiriza Abannayuganda. Wano twabagamba mu Uganda tulina sayidi egi. Tulina sayidi bbiri, enyigiriza n'enyigirizibwa. Era bw'ogamba nti eno nteekayo ekigere eno ngwayo eno sigwayo. Ebyo tebiriiwo. Era bw'osalawo okusirika obeera omu ku banyigiriza. Gwe bbanga lyonna Abannayuganda badde bakabaano nga babasendera mu bizinensi baabwe nga babamenyera amayumba babagoba ku mataka. Mubadde nga musirise. Kimwagala okutugamba Vinka badde nga tabiraba. Abaana bonna abatirimbuddwa n'abantu ababuziddwawo. N'abantu abakubiddwa amasasi mu bintu ebitategeerekeka n'ebintu ebitamanyikiddwa bazenga basirise. Aye essaawa zino azze yeekulukuunya mu Bannayuganda abalaga nti yowaabwe bamulabiranga ddala. Ebyo tebikyaliwo. Twabagamba ffenna Uganda tugenda kugifundamu. Era nga kana akaseera buli omu awagira babe. Wano tuwagira babe. Era ffe twadde tukusuubira ogenda okuzuuza bu tiketi bwo. Ng'obuzinzizira mu State House era ng'obuzunziza mu babo be mufaanaganya. Kyatwewuunyisiza ntugamba kati gwe mwana okimayo ki? Mubanyigiriza weetaagayo ki nga tewalaga nti tobalina obuzibu era bibakolebwako olyokke nabyo. Baseetaaga kuwulira gyemba nina gwenda ate gwe naawe akaseerako kajja. Gwe mukunja ebbanga lyonna nkola nga weewettisaawesa. Era okenda ne weefuula amawube n'oweefuula atategeera. Bino bye musaamirira simanya gundi, simanya ate bbawe ye muki, tekikuggyako nti bbawe mutemi wa mbizzi. Tolina wenkasa nti mutemugirya. Temugenda koya kumata mwegatta abanyigiriza Abannayuganda ate enkyo gy'otandika olulimi olulala. Ng'olaga nti niwo olibanga bakutunuza ku mudumu gwa mmundu. Naye nga wali omu kubanyigiriza Omunnayuganda. Buli omu agenda kusasula nga bwe kyetaagisa. Mutemuna bye mutugamba. Gwe era mukola ekivulu ekyagaza ki sente z'abanako ozaagaza ki nga mu abali mu buyinza. Nga mu ssente muzifuna nga bwe mwetaaga. Nga buli kimu kimwe mukifuna nga bwe mwakibala. Vinka tekijja kusoboka. Ekyo kyo tekijja kusoboka. Ako kaganye gezaako awalala. Ako kaganye gezaako awalala. Ffe twabagamba buli omu ne Uganda tujja kugifundamu. Naye tuba twetaagisa kubanga buli omu awagira wuwe wakabina kwe tugenda okubeera. Mbuno yaleeta ate sente z'abanako ozaagaza ki? Abanako abakolebwako ebikolwa nga mulaga anti amaloboozi gammwe mu mwasala okugatuulira. Ate nga Abannayuganda be babawanise. Wacha wewe. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Era twabagamba ffenna Uganda tujja kugifundamu. Bino bye mwasaamirira mbwe bbawe yo NRM simanyi ono bikoze bitya. Bw'oba weegaddanga n'omutemi w'embizi gwe tekikuggyako kulya mbizi. Era mmwe beebamu. Temugenda kugira mu Bannayuganda mutandika okubeekulusuzaako ng'ate musiba n'ababanyigiriza. Mwe bbanga lyonna ekibatuusiza mu ebifo bye mubaddemu babadde bantu ba wansi. Badde Bannayuganda banyigirizibwa. Nga bagamba katuwagire abaana baffe. Ka obwana bwa ku kyalo obwo ffe ababuyodde katubuwagire. Muje mukomekeredde olw'okuba mumaze okufuna ekyokulya. Ne musala okwegatta n'abanyigiriza Abannayuganda. Wano twabagamba mu Uganda tulina sayidi egi. Tulina sayidi bbiri, enyigiriza n'enyigirizibwa. Era bw'ogamba nti eno nteekayo ekigere eno ngwayo eno sigwayo. Ebyo tebiriiwo. Era bw'osalawo okusirika obeera omu ku banyigiriza.
gwe banga lyonna bannayuganda badde bakabaano nga babagonga babasendera mu bizinensi baabwe nga babamenyera amayumba babagoba ku mataka mubadde nga musirise kimwagala okutugamba vinka badde nga tabiraba abaana bonna batirimbuddwa n'abantu ababuziddwawo n'abantu abakubiddwa amasasi mu bintu ebitategeerekeka n'ebintu ebitamanyikiddwa bazenga basirise aye essaawa zino azze yeekulukunya mu bannayuganda abalaga nti aa yowaabwe yo bamulabiranga ddala ebyo tebikya aliwo tobagamba fena Uganda tugenda kugifundamu era nga kana akasera buli omu awagira babe wano tuwagira babe ffe twade tukusuubira ogenda okuzuuza bu tiketi ko ng'obuzinzizira mu State House era ng'obuzunziza mu babo bemufaanaganya kyatwewunyisiza ntugamba kati gwe mubanaku okimayo ki mubanyigirizwa weetaagayo ki nga tewalaga nti aa tobalinaako buzibu era bibakolebwako olyokke nabyo wano seetaaga kuwulira jejemba nina gwenda ate gwe nawe akaseerako kajja gwe mukunja ebbanga lyonna nkulabyo zenga weewe kisawesa era okenda ne weefuula amawube ne weefuula atategeera